Tutuze olunaku olwaleero ku General Court Martial ku nsonga za Akileewo akomezeddwawo mu kkooti olunaku lwaleero. Ensonga za Akileewo buli omu yaziraba. Akileewo bamukwata ne bamukuba bakyawenyera alina ebiwundu andaze ebiwundu bongo bamukubakuba bamusuza ku mpingu bamuteekako empingu n'azimalako ennaku alina ebisago bingi bamukuba amagulu okugulu konna kuzimbye awo bamukwatira nga bamugamba kaakati tuwulire ng'omu abo abaali bakunga abantu okwekalakaasa ku mazzi okufaala n'agamba nti obuvunaanyizibwa obwange kuuma pulezidenti Kyagulanyi ebirala sibimanyi nabagamba akkiriza ebintu bino byabadde annyonnyola n'abagamba sigenda kukkiriza bintu bye simanyi nti kkiriza oba oli awo tunaakuta naki aganza obuvunaanyizibwa bwange kuuma pulezidenti wange ebirala byonna sibimanyi era mwamulaba bamutwala ewuwe nga banoonya ekyokumuteekako ne bateekamu wali ennyota baga nti kaakati zino Akileewo yabadde nazo ate nga ne baneiba baabalaba waliwo neiba omu yabalaba nga babiteekamu ne basooka ne bamusiba ne bamutiisatiisa ne bamala ne bamuta bwe bamala omuta n'okusenguka yasenguka kubanga bamuteekako embeera nnyingi so nga banoonya just ekintu ekyokwekwasaako balabe nga Akileewo bamulemezaako bamulemera nga bamuteekako ebisangosango bino naye ye agamba newankubadde ali mu bulumi munywevu kubanga talina musango gwe yali aziiza ekimukwatisa kubanga ayagala nkyukakyuka kubanga ayagala pulezidenti we Kyagulanyi Ssentamu era gwakuuma n'abalala bonna bazze bakimufuna be bayisa obubinaki kyetuliko ne balooya okulaba nti ateebwa kakalu ka kkooti naye kkooti etugamba nti beeri yalinga ejja kubeerayo nga 24 guno omwezi tugezaawo okulaba nti esembezebwa kumpiko kubanga eyo wala ayise bingi yeetaaga n'obujjanjabi obw'enjawulo mukko katulinde n'omukisa mulungi balooya bagoberera ensonga eno tulaba nti deeti eyo esembezebwa naye era nga twongera okuvumirira ekyokutulugunya abantu olwokubanga ye alina kyawagira ng'aba gyeteka ebintu bino mujjukira mu Arua bakwata emmundu ne baziteeka mu kisenge kya Honorable Kyagulanyi nti kakati zino emmundu zize n'abalala baze bateekako ebisangosango banobianli baabakwata nga 30 Disemba 2020 ate ne bagaa nti omusango gwe bazza baaguzza nga 5 January 2021 kati omusango baaguzza bali mu kkomera n'omwana omuto byalaba nti ijweteke bijingirire ensonga endala balooya bajjana Mutindo TV, the best online TV.